Ssaababazi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga ayanise Gogolimbe yeetobeka mu nkwata y'ensimbi ezaweebwa Uganda okulwanyisa ekirwadde kyalumye mamawuggwe mu alipoota y'omwaka gw'ebyensimbi 2022. Alipoota eneraze nti obuwumbi obuwera ddala 67 ku nsimbi ezaafunibwa okulwanyisa COVID-19 zaakozesebwa bubi nnyo. Mu alipoota eyo gyakwasizza omumyuka wa sipiika wa Paalamenti Anita Among nkyaleero annyonnyodde nti ekirwadde kya COVID-19 bwe kyabalukawo mu nsi yonna ne kikozesa ebyenfuna olw'omuggalo, eggwanga lyafuna obukadde bwa dola za Amerika 345 okwaŋŋanga embeera. John Muwanga agambye nti obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 676 bwe bwaweerezebwa ebitongole bya gavumenti ebiwerako okusasula amabanja era ensimbi ebitundu 9 ku 10 olwawo zaakozesebwa bulungi. Wabula annyonnyodde nti obuwumbi 4 zaabulankanyizibwa ne zisasuzibwa ebintu ebitaali mu nteekateeka y'okulwanyisa COVID. Obuwumbi 27 zaasasula amabanja agataaliko biwandiiko ebigoogerako. Annyonnyodde nti akawumbi kamu kaasasula amabanja agaali gagaanibwa edda, so ng'obuwumbi 33 zaasasula emisuso emirala mu bitongole by'ensi yonna Uganda mweringa memba. Ssaabazi w'ebitabo bya gavumenti byagambye nti ssente za COVID zaali tebikwatagana na nteekateeka ezo. Mu minisitule y'ebyobulamu alambise nti obuwumbi 253 ezaabibwa minisitule eyo okugula ebikozesebwa omwali masiki, ebyuma, amalwaliro, omwali ebitanda mu bifo ebajjanjabira abalwadde abayi. Obuwumbi 7 zaakyusibwakyusibwa ne ziteekebwa mu kugula eddagala. John Muwanga kyagambye nti nalyo lyatuusibwa kikeerezi. Okuteeka ebitanda eby'abalwadde abayi mu malwaliro okuli eddwaliro ery'Embalala, Bombo ne Lacyo. John Muwanga annyonnyodde nti kwakeerewa nnyo so ng'ebyuma byali byagulibwa dda. Abasawo abalina okufuna ensako yaabwe siringi emitwalo 15 buli lunaku olw'obulabe bwe baali bakoleramu nga bajjanjaba abalwadde ba COVID. Muwanga agambye nabo babaweebwa ssente ezo tezaawera babawangamu mitwalo 8. Edward Akol, omumyuka wa Ssaabalondoozi w'ebitabo bya gavumenti avunaanyizibwa ku by'okubalirira ebitabo, akikkaatiriza nti waliwo vulugu mungi nnyo mu kukozesa ssente za COVID. On the COVID expenditure, we undertook a review for the year, and we noted that about $345 million was received into the economy. The issues we had here were that there were some funds that were diverted to unrelated expenditure. Amyuka Speaker wa Parliament Anita Among asuubiza ssaabazi w'ebitabo bya gavumenti nti obukiiko bwa Parliament bugenda kwetegereza bulungi alipoota ezo, abaawuutanya ssente bakwatibweko n'omukono ogw'ekyuma. Ababaka ba Parliament abava mu disitulikiti y'Ekyotera baakutwala ensonga z'ekirwadde ekyalumbye abatuuze mu kitundu ekyo ekyatumibwa eky'ekijonjo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kiteesebweko nga kati kyakatta abantu abasukka mu 15. Sozi Sekimpirwazi kalutuvire ku ntono. Ababaka ba Parliament bano bava mu disitulikiti y'Ekyotera nga bakulembeddwamu omubaka omukyala Fortunate Rose Nantongo bagambye nti kati bakyalinze alipoota okuva mu basawo mu ddwaliro e Masaka abaakebera omulambo gw'omugenzi Mugema Francis olwo nga bagenda okukwata ensonga eno bukolokolo bagitwale mu Parliament bagikubaganyeko ebirowoozo. Fortunate Rose Nantongo agambye nti bannakijonjo tebasaanidde kutya nnyo wabula basaanidde babeere bakkakkamu nga batunye ensonga eno gyeraga era n'abalabula buteesonga munnwe kubanga abasawo abakugu ensonga eno bagikutte kannabwala. Bannakijonjo babeere bagumu, babeere bakkakkamu eno ensonga ya bulamu ekwata ku bulamu bwabwe ng'abantu nga mikwano gyaffe, neera tuli mukola ekisoboka kyonna okulaba nga tuzuula amazima agali mabega w'ekino ekirwadde, naye tebabeera mu kutya ate tebakola bintu binaayongeza kwongera kwonoona mbeera, wabula obulwadde babukwasa abagugu tulabe nga embeera bagigonjoola. Ekyalo kino eky'ekijonjo kizze kigwamu entiisa nga n'ejjo ly'abalamu sabbiiti emu gye tukubye amabega. Kansala ow'ekitundu ekyo Mugema Francis ekirwadde kyamukwata mu nnaku 3 zokka n'afa, ekintu ekyaleka nga kyogeza bannakijonjo obwama saako ab'ebyobulamu nga kwotadde n'abakulembeze ku disitulikiti ey'Ekyotera. Ku CBS FM leediyo y'obujjajja, nze Sozi Sekimpirwazi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa, ddembe lyo ery'obwebange.
Kimenya amateeka okusaalimbira ku bintu by'omugenzi nga tolina lukusanga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Okugezaako okubulankanya oba okukyusakyusa oba okusaalimbira mu bintu by'omuntu yenna nga afudde ng'alese ebyobugagga byonna mu Uganda nga tulina buyinza okuva oba mu kkooti oba okuva ewa ofiisi ekola ku nsonga z'abafu gye bayita administrator general oba okoze omusango etuguyita intermeddling with the estate. Teri muntu alina buyinza kusaalimbira mu bintu bya muntu mugenzi nga talina buyinza okuggyako nga agezaako kubikuuma kwaba abagezaako okubinyaga naye nga ewatali ekyo oba okuze musango bw'okikola nga tulina buyinza. Abooluganda lwa Sheikh Imran Mulinde omuwalimu yabuzibwawo kati emyaka 2 miramba bazzeemu okuwanjagira gavumenti ebayambe ebawa omuntu waabwe bw'aba yafa waakiri babaddiza omulambo bagweziikire mu kitiibwa. Sheikh Imran Mulinde yabuzibwawo mu mwezi gwali gwa Kutaano omwaka 2022 baamujja mu bitundu by'eggangu ku nkingi za Kampala yali asomesa abaana bato ddiini y'Obusiraamu baamutwala n'abaana bano be yali asomesa wabula oluvannyuma abaana baateebwa kyokka ye Sheikh n'okutuusa leero taddangamu kulabika. Bagamba nti batambudde obwoya butuuse n'okubagawa ku ntumbwe nga banoonya omuntu waabwe naye abuze. Mukaamu walimu oyo ayitibwa Catherine Namutebi ow'abaana 5 agambye nti mu kiseera kino tebalina kyakulya baagobwa dda mu nju ate n'abaana batudde tebasoma era agambye nti ekiseera kituuse bagende mu kkooti eyise ekiragiro ekya gavumenti oba abaatwala bba okumuleeta oba nga mulamu bamufu. Kuva lwe baamutwala paka ku ssaawa ya leero siddangamu mulabako bali abaana nga 9 nga n'ababe kwebali baamutwala lockdown eri eyasooka. Ekiseera kino nsaba abandaba baloya b'abaana bwe mubanga gye muli kuba omwami okuva lwe baamusiba mbedde n'abaana nga nze maama nze taata nze mbawo emmere ate nga n'omulimu gwenkola gwa kutunda mmere kolera mu katale ka Usaafi naye ekisinza okundeeta wano abaana bange tebasoma. Ndi maama w'abaana 5 naye abaana bonna sina school fees abatwala ku ssomero. Taata waabwe yalina piki naye kati abaana bazzeemu okusoma. Landiroodi yatugoba mu nju emmere nsobola okunoonya ekyokulya ne balya kuba mbeddewo kati gigenda kwera myaka 2. Ono agambye nti tebalina kkomera batatuuseemu kuba batambudde mu ggwanga lyonna nga n'abaana mu kiseera kino tamanyi kyakubagamba. Baloya b'abaana abalwanirira eddembe ly'abaana nsaba munnyambe mulwanirire abaana bange kuba abaana bange tebasoma embeera yaabwe yakyuka okuva lwe baatwala taata waabwe. Wabula amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Miran Luko yeesigire bw'atuukiriddwa ku nsonga eyo yeeyamye okuginoonyerezaako. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Kilabu y'omupiira ya Police FC yanjulidde abawagizi baayo abazannyi abajja 5 beeguze mu katale aka Gatonnya mu kweteekerateekera oluzannyo olw'okuddingana olwalijja Uganda. Abazannyi bano ye Marvin Oshaba gwe bafunye okuva mu kilabu ya Toro United, Frank Kalanda abadde talina kilabu gy'asambira ssaako John Lincoln gwe bafunye okuva mu Villa baweereddwa endagaano ya myezi 6 buli omu. Bernard Katerega ne John Kitanda baweereddwa endagaano ya myaka 2 buli omu. Police FC yamaze ku luzannyo olwasooka olwaliija eyongeri mu kifo kya 10 n'obubonero 16 era egenda kugulawo oluzannyo lw'okuddingana ng'ettunka ne Arua Hills ennaku z'omwezi 5 omwezi guno. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye okulabikako eri Obuganda ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja ogwokusatu okuggalawo empaka z'amasa ga Buganda Buddu bwe n'ebettunka ne bwekula. Ssaabazi b'ebitabo bya gavumenti John Muwanga ayanise Gogolimbe yeetobeka mu nkwata y'ensimbi ezaweebwa Uganda okulwanyisa COVID mu alipoota ye y'omwaka gw'ebyensimbi 2021. Emisoso ate songeera abooluganda lwa Sheikh Imran Mulinde omuwalimu yabuzibwawo kati emyaka 2 miramba bazzeemu okuwanjagira gavumenti bayambe bawo omuntu waabwe bw'aba yafa waakiri babaddiza omulambo bagweziikire. Ge mawulire ag'essaawa zino twagala nnyo okuyobujjajja webala okuwuliriza.